naye kambabuulire singa n'abantu bajoyininga dda nuupu naye nuupu bonna batiitiizi kati last month baali kunze ne banteeka ku for you page nga buli woyita yenzi kati bakutte Bennett yakoze eki by the way okulayira bwe kuggwa muyina meeting mugendeko ekamwoca muteese mufuneyo envuma empya kuba mujjukire nze bwamala okulayira ekisanja kirimu emyaka emeka so munoonyeyo ku bivuma ebipya man bino bye mweditinga ne muvuma bino mbu mugenda kunoonya bazadde b'abantu baleeta ku media that is nonsense mwabammwe muli bakadama bali eyo n'abammwe mutasana batunulako so ebyo bye mukwata omuntu ne mutuuza mu nnyimba z'abafu tebikyakola. Mukyalo oyo mujjukira bulungi eyalumba Abaganda n'ayogera ebitakwatagana abaana ne bamusabula bubi nnyo era n'avaayo ne yeetonda oba mujjukira kaakati azzeemu kulumba kibiina kya NUP. Ebigambo ndowooza mubiwulidde byayogedde naye simanyi oba bajja mugendera bulungi abaana banaamutandikako era mujja mulaba wano eno ate ng'alajjana agamba nti mbu saagala biddinga n'ebigambo byayogedde naye agamba nti okulumba Benita mbu bakoze bubi nnyo era waliwo n'omulala nawe afuddeyo n'agamba nti mujja kukolawo ki ekituufu kiri nti Museveni agenda kulayira mujja kukolawo ki. Obadde okimanyi nti ensonga emu bweti esobola okulemesa muzeeyo okulayira emu bweti kobwefumita oluwaya mu ttako kaweekuba ennyinga mu kabina ayina okulayira okuleka ensonga egyo ekintu kimu ekisobola omulemesa okulayira. Benita yavuddeyo n'abagamba amazima ne mumuwakanya ne mumuvuma simanyi biki agenda kulayira tewali kyo muzaako kati muzaako ki tubagumiikiriza ne tulinda tulabe mbwe ekijja si muntu ekijja muntu mbwe ekijja si muntu era oli ali eri akuba bivulu gwe mugambe yawangula tabiri nako ekijja si muntu era tagenda talina kyayo ekijja muntu agenda kulayira essaawa yonna kwambala yero genda kololo kuzina kujaguza kunywa kulya ekijja muntu essaawa yonna agenda kulayira gwe kaweekomerera enninga mu kabina ekimulemese kimpozi nga afudde nga terunnatuuka. Bazibu badidde amaziga g'abantu ne bagabalaatiramu kuno kubalaata kwennyini era waliwo abuuziza ono nti ennaku z'omwezi nga 12 ziwedde nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni amaze okulayira ojja kuba oyogera ki? Ono naye n'amwanukula. Oba after 12 ojja kuba oyogera ki? Atategedde omukulu ono ambuuza nti nga Museveni amaze okulayira omwezi guno nga 12 nja kuba njogera ki? Bwe ndaba omwami ono alabika ali myaka nga 7 oba agenda mu 7 naye nze kinnewuunyisa nti olw'olumu temukozesaako ku myaka gyammwe lwaki kale temukkiriza emyaka ne gibafuga? Kati gwogenza okulaba nti Museveni w'amala okulayira Uganda eba eteredde nti buli kimu kiba kiri oke ng'amaze olayira. Museveni w'anaamala okulayira mu malwaliro wajja kubaayo eddagala oba amalwaliro gajja kuzimbibwa. Museveni w'anaamala okulayira Abanayuganda bajja kulekerawo okuwambibwa oba okusibwa nga tebalina musango oba ekittabantu. Nkubuuza Museveni w'anaamala okulayira abakyala abazaala buli lunaku abatakka wansi wa 10 n'abaana abato abafa buli lunaku nga babazaala abatakka wansi wa 3 kyogamba muno bagenda kubeera tebakyafa? Oba Cancer Institute bajja jjugulira ekyuma ekyabalwadde ba kansa? Kale Museveni w'anaamala okulayira educational system ejja kuterera abaana bamwe bajja kulekerawo okusomeranga mu ssubi n'okutuula ku ttaka nga bakola ebibuuzo by'oluvannyuma. Inkubuuza mukama wange gwambuuzizza mbu oba after 12 ojja kuba ozzaako ki? Museveni w'alayira Uganda ebeera buli kimu kiryokke. Bw'anaamala okulayira kyogezaako okuŋŋamba nga bw'atalayirangako ddi bulijjo talayira. Kati gw'obadde olowooza nti Museveni w'anaamala okulayira
munnaye kiba kiwedde ku sayidi yange. Uganda ebeeteredde ng'alayidde. Oba Munnayuganda agenda kubeera nga Museveni walayira mugenda kulekerawo okubonyaabonya Bannayuganda. Buli kimu kigenda kubeera okay. Buli kimu kigenda kubeera okay. Abannayuganda abaana abavubuka abato bayufi abasomye abatalina mirimu bagenda funa emirimu mu ggwanga Uganda. Oba ebbeeyi y'amafuta egenda kukka. Nza kubuuza mukama wange, njagala onziremu ebibuuzo byange bino byenkubuuzizza. Kunze naawe gwangamba nti nzizaako oba onooyogera ki ng'amaze okulayira. Bwe yalayira 2021 saayogera. Kyogamba mbu n'omumwa gwange gwasirika okuva 2021 nzizeemu okwogera guno omwezi lwagenda kulayira. Bannaaye muleke kubeera nti nno muvumisizza ekigambo ky'obukadde magezi n'ekintu ekyokubeera nti nno twalowoozanga nti omuntu buli woogattako emyaka oba obwongo bwo bukola nnyo okusinga obw'omwana omuto era oba olowooza nnyo okusinga omwana omuto. Gw'okumbuuza ekibuuzo kino mu myaka gyo gino eno egy'obukulu kyovula nkwadde n'ekitiibwa era sikuvvodde kuba ebintu by'okuvvoola era sibikola nnyo. Siri muntu nnyo wakuvvoola. Naye gw'ogenza okulaba nga kino ekibuuzo ky'olina okumbuuza. Anti Uganda munnaye buli kimu kijja kuba kiteredde. Olwaleero abasuubuzi bakaaba buli enkuba weetonya mu Kampala. Ne baba bagobawo abantu. Still tewali njawulo. Kyogamba nti Museveni waanaalayira. Buli kimu nga kiwedde. Mukwano. Olaba ne baateekawo etteeka lya computer misuse. Nasigala njogera ku ebyo ebibi endaba ebya gavumenti. I will continue to say this, that we cannot all go silent. Tetusobola nga ebikyamu omuntu okiraba kikolebwa. No, I can't. Nze sisobola ge mazima. Naturally bwentyo nze bwe ndaba ekintu ekyamu nkyogerako. Newe kitaba kyansi yange liwe kuba ku mulimu. That's how I am. So kati onsuubira nti nze ngenda kusirika mbu olwokuba Museveni alayidde. I have no problem. I have no business with Museveni swearing in. I have no that business. Naye Museveni akimanyi nti nno agenda kulayira naye agenda kulayira mu kye bayita obuswavu. Okulayira mu kye bayita obuswavu. Newankubadde mmwe okuswala kiri nnomo gye muli. Era temukirabako nga buswavu aba NRM. It's very okay for you. Ensonyi mwazinaaba. Temuyina wadde ensonyi n'akamu. Gwe kasita okyuka n'owagira NRM ensonyi oba ozinaabe. So kati I don't have any problem with Museveni swearing in. Oba alayire. Olaba yagenda mu nsiko n'ajjako gavumenti ya Obote. Ate olwo kati okulayira. Ate olwo okulayira. Bannaaye, toddamu kubuuza ebibuuzo bya kisiru mukama wange. Oli musajja mukulu, oli muntu mukulu. Oli mukulu munnange. Oli mukulu munnange nkuwa ekitiibwa. Webanga nina emyaka 5. Oli mu myaka oyinza okuba osinga emyaka 2. Oli mukulu munnange, weebereremu. Yes, before you comment such, next time at least first sit down and think. Kiwulira, lowoozaako nga tunnaba kwogera bintu bigenda kuswaza. Mu respectingeko ku myaka gyammwe. Gw'ongamba otya nti nno nga 12 ojja kuba oyogera ki? Really? How can you ask such a question to someone like me? Guno omumwa gwanga kulabikiranga okusobola osirika. Bw'oba ondaba omumwa gulabikanga okusobola osirika. Nze nsobola okwewummuzaamu nga nze. So si muntu kuŋŋamba mbusirika. Ne famire yanvaako. Tebitegeera, tentegeera. Gumanye emirundi omusajja wange gye mukubisa pressure. Ne mukapika amadagala ne mugambo jagganyo jaggamira. Naye nga pressure emukuba lwa mukazi. Kati gwe jonteerewo eno comment. Kiki ky'oyogerako? What are you saying? Otuvuddewo tugendeko ku nsonga ez'ekalangala.
Honorable Helen Nakimuli yatuva ku maaso. Essaawa ya kakati entebe ya Kalangala eri vacant. Twogera ku Mani Member of Parliament era nga abantu beesoboddeyo abangi ennyo era nalabyeko ng'abaana beebuuza ye abakyala bano bulijjo baliwa bulijjo nga tetubalaba mu kibiina lwaki beesoboddeyo ssaawa eno naye ono agambye nti ye mukyala nzaalwa ya Kalangala abagambye nti alina obubaka era n'abagamba nti muleke ensonga z'Ekalangala ab'Ekalangala beesaliremu. Omulimi yakubako nfufu once in a while naye kindeeze nga ndiko n'obumansuka. Let me reintroduce myself. My name is Nabasirye Nsibuka Kalangala ebubembe lwakuba nti nakulira Luweero w'obulenzi muzeeyi gye baasenga ne batuzaala. Ekindeese lwakuba nti ndabye issues ezibaddewo abantu bagala okudda mu bigere bya Helen, the late our friend Helen Nakimuli. Naye kintriggeringze nnyo cause our conversation ebadde going on Twitter Nenina Rose nga fronting Honorable Namuga. I'm not attacking anyone, but I want to give my points as a citizen of Uganda, as someone from Kalangala. Banange, olukuba tuli babizinga temuluza nti tutegeera. Ekizinga kyaffe kiina abantu emitwalo 7 owa abalonzi bayizo bali emitwalo nga 3. Ekya Kalangala kiina ebizinga bingi biringa 8 n'okusoba. Okitegeera. Temulowooza nti Banakalangala tetutegeera nti mulina kuleeta muntu okuva outside ajja tukiikirire. Tekigenda kusoboka. Tekiriyo. Fena twanywa lumu ne Helen mu kufa kwe. Naye I don't want you opportunists. You greedy people era mbayise greedy ne bagamba no someone sima service delivery. Simanya biki. Honorable Namuga. Nze tomanyi sikumanya I'm not attacking but I'm giving my view ngugambye nzaalwa Kalangala nina moral authority to talk about Kalangala which you want to represent. That I don't know if you decided oba bali mukupushinga nga toyagala obadde wesima mawogolo basemba buli not asobola koma all this time and I'm not even attacking you, but the point is why you coming to Kalangala jota Kalandia no kabaje kali. My point is about service delivery no kuba ne connection n'abantu tekiriko kuba nti no osobola okwogera ku TV manya ku radio simanga gosobola ku representing even as Kalangalanians obolo luzungu jeruli people of Kalangala tuina abana abategeera abatasobola nga twaita Helen abantu bangi nnyo abali abalina potential temutuzalawa okubanga sebo tuina kufuna muntu from outside to come and represent Kalangala. How? It's not going to work. Tekisoboka tekijja kusobokera ddala. Mbadde nsaba ensonga zaffe z'Ekalangala muzituleke tuzeekwasaganye. Ngai twaita Helen gwe mwayite mumanyi ne bamumbanjulira mu abanupu mbukirize nti waliyo omuntu omulala wowe fete tuba okay faba mufa balina noise tujja ku social media but Kalangala has people abasobola okuvayo nga bateseze gwanga temutuyisa mu maaso natutyobola omulooze mbu Kalangala ndoza tebaliyo omuntu ali credible. We have credible people. Nature, if your point is about service delivery mbu mwagala kuweereza. Personally, I've been in the agriculture industry for now coming to 8 years. Nsavinze gwanga lyange lya Uganda with no position. The people that have inspired to join agriculture, the young people have taught mwebali ne ngamba nti nsimbe bantu bansimbeko omugongo ebyalo bijjula namwe nawe ndabo okimanyi abantu bakimanyi nti nze nsavinze gwanga lyange. I don't need a position sigamango wawoti nange nayagala okwesimba odanga kyali ku university cause twali mu activism benana makere bakimanyi nintu solo tugamba we all can't be politicians. I can serve. I've served my country in the agriculture sector diligently and I've inspired people and I've changed people's lives. Mumugamba mutu omululu gwe muyina mbu mwagala kuweereza gwanga temusobola kuweereza mu capacity ndala. Must you all be politicians? Must you all be in members of parliament? Okay, be members of parliament. Muje muva je muyina obulandira. Toyina connection, togenda ku Kalangala, toma lokuba nti walo kagapo akatusobola okuba nti Helen yafudde mbu wenyige olwokuba muva mu nupu. It's not going to work like that. Tetwagala muntu yise maaso ng'abantu be Kalangala mbu tetuyina basobola tukiikira ku therefore tupangise oba buli yajja. No, abantu be Kalangala tulowooza tuyina amagezi twesalirawo. Ensonga zaffe tujjaze kwasaganya nga ffe. Ngai twaita Helen may her soul rest in peace. No muntu omala ajja kujja ali credible. So temututabula gamba kwa maga tunafye gwanga ligambe nti Kalangala tebalina yona muntu mumaze kuleeta muntu ali outside. So if you want to serve people, it's okay. You can serve in other capacities. Nze ndi mbya bulimi era kyemmanyi era mwensomeseza mwenkola mwenchusiza obulambu bw'abantu tebampanga medo. And I don't complain because okukyuse gwanga tekitaka kubambo sandra bampaka tuti njogere. Ona fedoza tujje twesima muloke muloze nafe tuli serious. But above all, muleke Kalangala issues, we have people. Era tunsabe gwanga binaona mbere bakakamu
abantu abatufu bagenda lundiba abekalangala abakuliddwa kalangala abazaliddwa kalangala abamanyi ebizu by'abantu bekalangala sirwa kuba nti no mwina pate card mbogende no naye nga happy weekend onayogera lwakuba nti abantu bambi abasinga obungi babadde bavuddeyo nga bagamba nti Honorable Gweti Namugono lwaki tagenda e Kalangala n'amalayo oba n'abanga atwala ekisanja ekibadde kya Helen Nakimuli akitwale mu maaso kubanga omukyalo oyo asobola ate abaddewo nnyo mu pate ate nga mukozi eri twabiraba akalulu ke bakakwatamu ne bakabba so ono yavuddeyo n'agamba nti mbusi bwekyo ekisaanidde okuba nga kibiira awo tuvuddewo abantu babadde bagamba oba beeyongera naddala abannakibiina kya NRM nti kati mugenda kukolawo ki musajja agenda alayira ono abagambye nti kituufu agenda kulayira era agenda kwerayiza nga bulijjo bwe bakikola nti naye lwaki naye tuwulize byatugamba okwerayiza agenda kwerayiza nga bulijjo bwabadde akikola naye ate n'ebyafaayo bitugamba nti tetulina kuggwamu ssuubi olw'ensonga bangi ba dikiteeta nga ye mwennyini bw'ali abaali bateekateeka okulonda nga ye mwennyini bw'akikola naye nga tebakkiririza mu kusalawo kw'abannansi naye ate mwana atu ba dikiteeta abo ne baba ne bava mu bukulembeze kyekindeese olwaleero ffe eky'omukisa omubi kye tulina bannayuganda kye mbadde temunnategeera nti bukyanga ensi yaffe etandika okulonda ba pulezidenti omuntu abadde mu mitambo gy'okuteekateeka okulonda okwo ye General Yoweri Kaguta Museveni bannansi bangi mbadde temukimanyi era ng'emivuyo gyonna gye tuzze tulaba mu kulonda kwa Uganda okuva 1998 General Museveni abaddemu n'omukono ebitundu 9 bannansi abamu kye mbadde temunneetegereza General Museveni si ffe baasookeddeko ku mulembe gwaffe guno ogwa Kyagulanyi okutujjako obuwanguzi bwaffe n'akolanga ye bw'ayagala. General Museveni yasooka okujja ku bannayuganda okusalawo kwabwe mu 1980 bannayuganda obukadde 4 mu emitwalo 17 balonda pulezidenti waabwe ennaku z'omwezi nga 12 Desemba 1980 ng'okulonda kuno nga bwe kizze kiri General Museveni ali mu mitambo anti yakulimu emirundi 2 General Museveni yali omu ku bateekateeka okulonda okwo ye yali deputy wa Paulo Muwanga eyakulira akakiiko Military Commission eyateekateeka okulonda okwo General Museveni yali deputy ate era nga bwe guli ku luno yali deputy oba yali mu mitambo gya kulonda okwo ate era nga yeesimbyewo kakati General Museveni mu kulonda okwo bannansi abasinga obungi kye batamanyi teyajja mu kulonda okwo kwagala kugwangula bukulembeze nedda General Museveni yajja mu kulonda okwo 1980 tu sabotage kusamba kiremya olw'ensonga yali akimanyi nga talina buwanguzi yadde General Museveni yakitegeera ng'okulonda kwa 1980 Paulo Kawanga Ssemwogerere ye yali agenda okuwangula naye nga General Museveni tayagala Ssemwogerere akuwangule nja kuwa ensonga General Museveni yasamba kiremya era bwe bakugamba nti UPC yabba akalulu njagala okimanye nti General Museveni ateekwa okuba ku bantu ababbira UPC akalulu olw'ensonga okulangirira Obote nti awangudde akalulu ako kyali kikolera nnyo General Museveni okusinga okulangirira Ssemwogerere ku lwaki General Museveni yali akimanyi nga wano mu Buganda abantu abasinga obungi Buganda yonna yakyawa Obote kati General Museveni mulinga ayagala okujja abeere pulezidenti yamala Den Efronasa Mozambique okutegeka abasajja be ba Otafiire baani kati nga Obote bw'awangula kimuya amini Ssemwogerere bwe bamulangira ku bwa pulezidenti General Museveni tekimukolera kubanga tasobola kujja kuwuddiisa Baganda nga Ssemwogerere Omuganda yawangudde abagamba ate kati kanyingire ensiko mu mpagire oba mukamanyi kubanga baali bakola script yaabwe ey'okujja wano batandika olutalo kati nga General Museveni buli mu ngeri yonna mu kulonda kuno alina okujja okulemesa Ssemwogerere okuwangula Obote awangule amala aveeyo agamba Abaganda nti mulaba omusajja eyatta kabaka wammwe eyawangusa kabaka wammwe eyajjawo obwakabaka
abbye obululu. Kaakati wano mu Buganda walina okulwanira asobole okukonvinsinga Abaganda bamukweke baluta maguzi eruwero n'abalala bonna ng'abawuddiisa nti ekisinga okuba ekiki ekibimu ku bimuluma ennyo Bwakabaka ali nabo so nga si bwe kyali. Yakolera Ssemwogerere agwe kubanga singa Ssemwogerere yali awangudde akalulu ka 1980 General Museveni yali badde talina nsonga gya konvinsinga Baganda bagobe muganda munnaabwe kuba kyali badde automatically Ssemwogerere yali badde akumyawo Obwakabaka bwa Buganda. Kati yali ayina okukola buli kiremya okulemesa Ssemwogerere obotajje oboto olujja abeere nti asobola okonvinsinga Abaganda abawuddiise. Kino nkireso okulaga nti mu kulonda kwonna si kwa mulembe gwaffe guno gwokka. Buli kulonda okubadde wano General Museveni abaddemu naye ng'ayina personal interest ng'omuntu. Ate eky'omukisa omubi Katonda kiyakola mu kulonda kwaffe n'abeera nti General Museveni yabadde mu kuteekateeka. Zamubiwulidde nenga we bali kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire tujja kubanga tugakwa jjukira ennaku z'omwezi zijja kuba 12 omwezi guno gwennyini gwe tulimu jja kuba nnaku lwokubiri lwolwo lunaku lwe bagenda okubanga bagenda ekololo era nga mawulire mwagafunye nti waliwo n'enteekateeka ez'okubanga oba oliawo bafutu soldiers bababuzaawo abasinga mbo bajja kubanga babateekako ebisangosango nti babadde baagala kulemesa kulayira.